nnyo basiraamu bannammwe olw'ensonga nti okulowooleza ennyo y'emboozi esinga okubeera nga ya bulimba. Omusajja okulowooleza mukyala wo, omukyala okulowooleza omwami, omuntu okulowooleza musiraamu nno, okulowooleza imaamu oyo, okulowooleza akwata ensawo, naye sente zokka buli kimu n'olowooleza omuzikiti gwonna ogwo zivuddewo ku lwejjuma tugende tubireke kyokka kyoba okoze kyokka. Wallahi kiyinza okuzaala kalumanywera, kiyinza okusaabula omuzikiti gwonna guyinza okwawukana. Nti awo wayogeredde ekyo omuzikiti gwonna mulimu abaana, mulimu ab'ekyalo kati nti abaana basonda sente mmeka? Omwami okulowooleza mukyala wo ng'aludde ennyo, omukyala okulowooleza omwami ng'aludde ennyo. Abakyala abamu tusina okubeera nti amasimu ga babbaabwe gamba bagakwaha n'alibuzaawo n'alikebera n'akyekinga n'akebera buli kimu alabye naye ono yaani. So hadithi nkulu nnyo y'okubeera nti wallahi twewala okubeera nga tulowooleza kubanga y'emboozi esinga okubeera nti eyawukanya. Jazakallahu khaira, ekitiibwa ssebo Allah kutuweera obulungi omuyizi waffe. Nzira mugamba nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tukyagenda mu maaso n'omusomo gwaffe ogw'okulwanyisa ebikolwa ebikyamu. Tulwanyise ebisiyaga mu famire zaffe, mu baana baffe, ku byalo byaffe, mu nsi yaffe ne mu nsi yonna okutwalizaamu, kubanga kikolwa kikyamu kiraga obukendevu bw'amagezi, kiraga omuntu nti agudde eddalu, era kiraga nti ovudde mu kitiibwa ky'obuntu. Allah nga bw'agamba nti walaqad karramna bani adam, twasukkulumya omwana Adamu, twasukkulumya omuntu ne tumuwa amagezi n'okusinga ebitonde byonna, okusinga ebisolo, okusinga ebinyonyi byonna, bitonde byonna. Allah subhanahu wa ta'ala yasukkulumya omwana Adamu n'abeera nga yasinga, n'amajini go gasinga okutegeera. Yabukera ku makya ng'abantu aboononefu era abaagala kubeera nti basansaanya obwononefu mu nsi nga baleese embeera y'okubeera nti omusajja awase musajja munne, omukazi afumira omukazi munne oba awase mukazi munne, kiraga obukendevu bw'amagezi era kikolwa kya buseegu nnyo, ekiraga obukendevu bw'empisa, ekiraga nti abantu abakola ebikolwa bwe bityo era abiwagira tebatya busungu bwa Allah subhanahu wa ta'ala, era tebafuna ssomo kubanga si be basoose, wabula waliwo n'aboononefu bannaabo abakulembera ku nsonga eyo, era abaali babipandise enkomerero yaabwe n'ebambi nnyo. Allah subhanahu wa ta'ala n'abeera nga abantu abo yabazikiriza. Allah agamba nti faja'alna 'aliyaha safilaha, n'asindika malayika n'ezikiriza akaalo konna oba ka district akaaliko abantu abo abakola ebikolwa ebyobuseegu. Malayika n'ezikiriza akaalo ako, malayika 2 zajja 3 nga mufassirina abamanyi bagamba abavunuzi ba Qur'an nti Allah subhanahu wa ta'ala yasindika malayika zaali 3, Jibril, Israfil ne Mikail. Malayika emu neyimirira ekyalo gye kikoma, n'endala neyimirira ku mabbali ku ndala ku sayidi endala. Allah subhanahu wa ta'ala n'aziragira ne basitula akaalo ne bakawanika nga buwanika ebbaafu oba nga buwanika essowaani oba esiniya, ne bawanika akaalo ako akaaliko abasiyaga paa ku ggulu erisooka. Allah agamba nti faja'alna 'aliyaha safilaha, n'aziragira nti kati ebadde waggulu mugikyuse tunule wansi, ne bakaleeta akaalo ako speed ne bakasuula ku ttaka. Abavunuzi ba Qur'ani nga Ibn Kathir era abawandiisi b'ebyafaayo nga mu kitabu Al-Bidaayatu wan-Nihaaya bwe yali awandiika ekitabo ekyo yagamba nti ebitonde ebiri ku ggulu erisooka nga malayika
zawudde okukaaba kw'ebisolo, okuboggola oba okuboggoka okw'embwa, enkoko nga zikaaba olw'ekibonerezo Allah subhanahu wa ta'ala kyaleeta. wa amtarna alaihim hijarata min sijil, ate Allah subhanahu wa ta'ala teyakoma kwekyo, nabeeranga yamala okuwunzika akaala ako nga lagenda malayika nti kati muwunzike badde waggwe tunule wansi, n'alagira ate ne babiwako enkokoto. N'amaliriza Allah subhanahu wa ta'ala nti kyakola abali b'ebisiyaga ku mulembe gwa Luutu alayhi salam, wama hiya min adh-dhalimina bibaidi, tekiri wala nnyo era obusobozi bwonna Allah abulina, n'olwali asobola okukituusa nekituuka ku bantu abali b'ebisiyaga. Era y'ensonga lwaki tuvaayo nga ffe Allah subhanahu wa ta'ala abasiraamu yalonda n'atugamba nti mwe mulina okulagira abantu okukola obulungi, mwe kibiina ekirungi ekitagirwayo eri abantu, nti tunaba twogedde ku kikolwa eky'ebisiyaga ekibeera nti abantu bakikola kyere. Iqaabu ekibonerezo bwe kiba kizze namwe kibazingiramu, kikolwa kya bunyoomofu, kikolwa kiraga nti amagezi go makendeevu, kuliko waayo emu evuddeko nga tukyategeera bulungi. Kuba Allah agamba nti walaqad khalaqna al-insana, Allah agamba mu surati Ttiini, abayizi asoma Qur'ani, wattiini musomeremu, waturi, barakallahu fikum. Akati okusanga abayizi bwe batyo nga basoma Qur'ani bwetyo ng'okyali mulamu, wallahi ndaba nti oba olese ku nsi investment ey'amaanyi. Saba Allah abazadde abalina abaana amasomero nga lino, ekitiibwa Allah bongere obusobozi. Laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim, Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti yatonda omuntu mu kifaananyi ekisinga okubanga kyawaggulu, kisinga okubanga kirungi. Thumma radnahu asfala safirin, Allah agamba nti oluvannyuma omuntu oyo ntumuzaayo n'abeeranga y'omu ku bantu abasinga okuba nti bawansi banyoomofu. Kuba omuntu olwaliro bw'aleeta ebisiyaga, olwaliro omuntu obukera ku makya ng'awasa ekisolo, n'awasa embuzi oba n'awasa ente, aba akyategeera abasiraamu? Naye abazungu levo gye batuuseeko, omuntu akwata embwa n'agiwasa, era n'agenda mu kyaki ne babagatta n'embwa nti ngenda kuwasa ku lwa mukaaga, ne basonda ssente awo sebe ez'embaga naye nga za mbwa madongo. Abantu ne bajja nga bazze kulaba mbaga ne music aliwo w'amaanyi mumusiza abazungu, bagenda okulaba abagole abajja nga mbwa bagitaddemu ekimuli ejja ebogola nti yoyo mukazi we gwawasizza, nti omusajja we, ddala ku bakyala abazungu abo. Era recently wano waliwo omukazi gwe baagasse n'embwa mu kyaki, bajama oli abantu levo gye batuuseeko. Kiraga nti amagezi tokyalina, kuba n'omulalu agudde eddalu, toyinza kumusanga aleepinza omusajja. Oyo kisanzeeko nti aleepinza omusajja era akwata mukazi omulalu aliko amajini. Toyinza kusanga ntenge wasiza nti yinnayo ensajja, abadan tekiriyo. Kati Allah yatonda omuntu nga yasingayo okuba nti kitonde kya magezi, kitonde kya kitiibwa, naye n'akizaayo. Kuba omuntu olwaleero bw'awasa embwa ne bagigatta ne mugatta naye, n'osanga omuntu subhanallah, abantu abo Allah Mungu abatusaasirire balungame, era baba tebalungamye ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala bakwateko, abalaga amaanyi ge nga byalaga abatukulembera. Byebikolwa ebikyamu abantu bebaagala bisansande mu nsi. Abantu bonna abeere nga bawasa mbuzi, bawasa nte, musajja awasa mukazi musajja munne, n'omukazi awase mukazi munne. Era byo wabaddewo ejjenje essomero libagaddewo, poliisi yazinzeeko essomero ddamba liri awo lya mukazi mukyala abadde asomesa bisiyaga ebyo mu baana live, era ng'akuba ebifaananyi n'abiweereza ebweru, bamuwa obuyambi. Tumali buliddeko
Owekitiibwa Allah atutaase. Kiraga nti abantu bakyalina magezi n'ebisolo bitegeera okusinga abantu abo. Tulwanyise ebikolwa eby'ebisiyaga bannanku mu nsi yaffe. Tulwanyise ebikolwa eby'ebisiyaga mu baana baffe. Tusomese ku bintu ebyo, tubyogereko, tubitamwe. Bwe tuba tusirisa busirisi, Allah bw'aba aleese iqaabu tubuna kibonerezo kibuna. Kuba Allah yagamba subhanahu wa ta'ala nti wama hiya min adh-dhalimin bibaid. Mabega wano ekyagudde ettaka tumwakiwulidde. Musisi yayise mu sekendi 45 zokka n'aleka disitulikiti yonna ngeri ku ttaka. Kalina empanvu 56 wallahi yaleese ekitundu kyonna nga kiri ku ttaka. Baalaze omu ku basajja abadde binnyo babita abanyabagagga binnyo sayi bifwekeera oba biki baalaze omu ku basajja bifwekeera binnyo eyabadde omu ku basajja abagagga ettake. Allahu akbar. Musisi yayiseeyo yabadde n'ebizimbe 35. Ebizimbe 35 ebagamba ebizimbe tebagamba nga amapeera tebagamba nga King Fahad. Ebizimbe 506 naye Musisi yabinoonyeza wonna we byabadde mu yabirese ku ttaka. Bamulaze ku TV ng'ali mu layini y'abagabi b'obuyambi akutte essowaani y'emmere amuwa akawunga. Allah yalizikiriza abantu b'ebisiyaga abo yagamba nti wama kana inna fi dhalika la aya. Kiyakola abantu abo limu essomo. Wama kana aktharuhum mu'minin. Naye abasinga tebakkiriza baagala kulabako. Abantu bagudde eddalu, abantu baweddemu amagezi. Obukera ku macyango omuntu yeebaka nimba mu bulangiti ku buliri. Omuntu omuzungu atambula n'ava e Bungereza n'ava Amerika ajja kukyala Uganda naye najja n'embwayi. Mbajja ne bakazi baaba babiri. Omu ye bakusaidia eno, omu ye bakakusaidia eno. Era bwe kaaba ekiro agamba kimukwano embwa. Kigeza nti bakyalina ki? Tebakyalina magezi. Ebikolwa yabihaddemu ssente nnyingi nga Allah mu Qur'ani bw'agamba nti inna alladhina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Abanaswara abo batadde ssente nnyingi mu kujoga Allah tabaraka wa ta'ala n'omukusansanya obubonefu, naye bajja kuziteekamu oluvannyuma Allah subhanahu wa ta'ala abantu abo tebajja kuwangula. Babisansanyiza mu masomero naddala amasomero gaabwe. Tiana bagamba nti kyebasobola okuteekawo kwe kuzimba ebiyigo nga abawala n'abalenzi banaabeera wamu. Abalenzi banaaba ne balenzi bannaabo bonna nga beeyambudde engoye. Onaabeera nga atunuulira ono. Ebikolwa ebyo bitandikira nga Omubaka Muhammad alayhi salatu wassalaam yaziiza omusajja okubeera nga atunuulira obweru bwa musajja munne. N'atugamba Omubaka Muhammad alayhi salatu wassalaam nti la yanzuru rajulu ila awrati rajul. Omusajja tegezanga n'atunuulira obweru bwa musajja munne, n'omukazi bw'atyo naye tegezanga n'atunuulira obweru bwa mukazi munne. Newankubadde nti bonna bakazi naye baawukana, era kivaamu okwekuba ekiiso. Ndala abayizi abaana bali mu masomero ga secondary bonna bagenda okweyambula engoye, ono agenda okulaba ono amusinza ebbeere. Eyo notutu liringa mpumumpu ate era ono lyagwa liringa siripa. Olaba bwagenda omukuba ekiiso. Bonna abalenzi beyambula engoye, ono alina akanyama ono talina, ono alina gwe bali akementi laba ono. Mu mbeera bwe zityo kivaamu abaana okubeera nti bahandika ebikolwa ebikyamu. Kuba mu masomero bawetegereza abakoze research bibeera mu biyigo ne mu bisulo. Era banyumiriza omusajja omu tica ndowooza yali oba akuuma ekisulo ekyo kitwale nga warden. Abaana bano bava mu bisulo nti bagenze kusoma baggalawo
kati ebaamu abamu abasigalamu nti bo balwadde 2 3 4 abalina emize egyo kati olikyakola nga naye bamusibiramu mu kisulo nga yeebika bulangiti baali basigadde abayizi aba 2 bamala okugala ekisulo bagenze kusoma dakiika nga 2 3 oli nga abuuza munne nti bagenze bagenze kakasa nti omulenzi ng'agamba mulenzi munne nti jangu nti wa gwe mukazi gwe jangu eno ninga bonna baki dakika tezawera omu ng'avaayo ng'agenda eri munne nga beebika bulangiti emu nga batandika ebikola ebikyamu sayi kyavaavaayo ne kamera nassaako kamera bulungi nnyo n'alikodinga nassaako n'ettaala baye tebasuubira nti muyinza okuba mwasigaddemu ogenda okwetegereza n'okukwata abaana okubanyigiriza n'okubajjamu obujulizi nga baali mu masomero malala babajjayo babikola ebyo ne babaleeta muno kukonna bannaabwe nekyo baana bange mwegendeza abantu mu banabo ebaayo abaana abayizi nga bo babaleesa abapulantinzeemu kukonna bannaabwe babasigemu empisa embi ezazikiriza abantu abatukulembera saba Allah tutaase abayizi abo baleeta ku mission mu ssomero kati ngeri obusiraamu ebiseera ebisinga baba ne ssente nnyingi school fees awaayo za mwaka mulamba ku break saawa ennya bw'eba etuuse Allahu akbar ayinza okulya sumbuusa za 6 agula sumbuusa za 6 7 n'agula amandaazi n'agula ice cream n'omusanga ng'ali awo abayizi bonna bamwetoolodde buli omu bamusabira mpaako tya akkiriza ebikolwa ebyo yabeera mukwano gwe nekyo baana bange mwegendeze abantu abalina ebikola ebikyamu ebiyinza okubeera nga bizikiriza ensi eno nga bikonoone ne future yo bijonoone tubiziyize singa olaba omuntu yenna nga alimu empisa enkyamu ngomanya nti no bamuleeta ku missioni kubeera nga ayino n'abaana b'obusiraamu munfuna baana bange min alamati haula asfaha almufsidina fi lardi era mu bubono obulaga abantu abo abakola ebikola ebyobuseegu kwekubeera nti bakyusa obutonde bwa Allah subhanahu wa ta'ala omukazi n'abeera nga afaana musajja omusajja nga afaana muki afaana mukazi tunuulira Allah yasukumya omusajja ku mukazi naye bukira ku makya olwali omusajja nga yeegoma kufaana mukazi era abakola ebikola ebyobuseegu ebyo ebyetaaga okulwanyisa ebikola ebyokusiyaga omusajja akyusa obutonde n'abeera nga omu ku bono bwabwe omusajja okubeera nga akola atya asiba enviiri ng'omukazi era nze buli ensanga omuvubuka asibye enviiri bwe mba ndi mu kafo nga tewali masanyalaze njala kudduka misinde manya nti wali wabisiyaga ayinza okunfundizaawo nze buli ensanga omusajja bannanga omuvubuka nga asibye enviiri ng'ayambadde earrings kuno ku gundi ku matu ataddeko ogundi ataddeko ebyuma nga muno mulaga ataddemu ki ataddemu nekeresi ng'omukazi njala kudduka manya nti muli wabisiyaga aba agudde eddalu so omu ku bono bwabwe ye musajja okubeera nga afaana abakazi n'asiba enviiri ng'omukazi okwokuba ttatu ku mubiri osanga omusajja nga agenze mu ffako bamugezza akabina naye nga muki musajja osanga omusajja nga agenze mu ffako bamuteekako amabeere ng'omukazi saba Allah atutaasa abantu abo era omu ku bono bwabwe komanyira nti abantu bano bakyamu okubeera nti abavubuka bambala empale nga bazisibidde wakati mu kabina wano wakati mu kabina
lwaki basibira engoye zaabwe bazisira wakati mu kabina abasinga kuba engeri gye bakola ebikolwa ebikyamu emabega eno ku Anas ituuka negaziwa dubuli egaziwa bweti ng'ennajisi bwebezze ekola etya eyita buyisi omuka baguba takyakuma wuzu oba asalasola kyoyo kuba okumanya ebisiyaga bikyamu nnyo amanyi batuka n'okuleeta ebigambo bingi bagamba nti omuntu alidde ebisiyaga ne bw'anaaba mu nnyanja 7 tugenda batemugwako niwankubadde oba oli atwa tugenze masaira malala naye nti omuntu alidde ebisiyaga akutte musajja munne oba mukazi munne ne bw'anaaba mu nnyanja meka mu gayanja 7 jana batemugwako tusaba Allah bwekitiibwa abeere nga tutaaza be bantu abo tulina okubeera nga twewala bantu bakyamu nnyo ab'olunaku nsi basansanyiza ebintu ebyo mu makomera basansanyiza ebisiyaga mu masomero basansanyiza ebisiyaga mu churches yana badde mpulizaako pastor omu bamusindikidde awo ng'ali ku bantu abaziyiza ebisiyaga omusajja okuwasa musajja munne nti kati abakozeewo ki batuwe ssente emirimu gya Mukama gitambule Allah astaghfirullah nga ye pastor agamba nti lwaki baziyiza ebikola kati batuwe ssente abaziyiza ebintu ebyo mu kyaki ya Mukama etambule kikola kya sitaani mission eno mpanvu yatandika dda era nga bagitandikira mu churches eyo naye ate wankubadde nti era ebikola bino abasinga bebekkanisa tekitegeeza nti kikomeeyo nti ffe tosulayo gwaki gwa naggamba abadan kubanga ekikola ekyebisiyaga tekiriiko ddiini niwankubadde nti bali kisinga muki bo bakireeta kubawo ngamba nti abano banaddiini nnyo bano bafaaza mbu tebakkiriza kugira ki kuwasa oba otegeeza ki ng'ate bayibuli egamba nti omusajja takuba mubiri gwe ye wabula muki wabula mukazi we n'omukazi tasobola kuba mubiri gwe ye wabula muki wabula musajja we ne bukeera ku makyanga ogamba nti abano basisita tebafumbirwa tebakkiriza kufumbirwa teeza nti ekyama ekiri omwo kusansanya bisiyaga kati abasajja ekintu bagitandika dda saba Allah abeere nga tutaasa abantu abo lwekyo baganda bange abakkiriza tuzanyise ebikolwa ebisiyaga tulwanyise Allah subhanahu wa ta'ala mu kubeera nga tuzikiriza nga bwe yazikiriza abatukulembera bikolwa bikyamu nnyo byonoona abantu omuntu agaziwa eddubuli mabega neegaziwa n'abeera nga atambula nga n'ensowera zimugoberera omuntu atuuka n'okubeera nti ebyenda bivaayo n'avunda emabega n'avunda olw'ebikola ebikyamu ebyo bireetera oba bivaamu endwadde nnyingi omuntu okubeera nga avunda olubuto n'avunda ebyenda sisitimu yonna ey'olubuto nebeera nti evunda nsaba Allah bwekiti abeere nga tutaasa ebintu ebyo ne mu famire zaffe ne ku byalo byaffe ne mu nsi yaffe okutwaliza awamu baganda bange abasiraamu nga tumaliriza tuteekedde okubeera nga tuziyiza ebikolwa ebisiyaga wonna we tubeera naye mulaba mulowooza singa ebintu bino binaabigenda mu maaso ne bakkiriza omusajja okuwasa musajja munne n'omukazi bw'atyo tunaaba n'abaana ki gye bujja banaafaana batya anti bano ekigendwa kyabwe kubeera nti bajjawo okuzaala population bagikendeeza ate omusajja awasiza musajja munne banaazaala batya omukazi afumbiddwa mukazi munne banaazaala batya wabula kyebakola kwe kugenda abo ne babajjako amazzi bagula amazzi ne bagassa mu kyuma ekyuma ne kigamaamira ne bukeera ku makyanga omwana ali awo kininga kintome kiri awo bwe kityo mbu bazadde omwana era naasanyuka nti nzadde omwana naye nga kyuma kyekimumaamidde bamuggyako mazzi ge yagula kati gaba gago gw'omuzadde oba
kati baana kyabagenda okubeerawo bannange mulowooza singa embeera enaaba tugirwanyisizza mu 2008 bantu kyabagenda okubeera mu nsi muno kujjako ebikulekule saba Allah wekitabeere nga atutaase ebikolwa ebikyamu kubeera nga biyingira mu maka gaffe mu famire zaffe ku byalo byaffe ne mu nsi yaffe Uganda ne mu nsi yonna okutwaliza awamu. Maliriza nga nkubiriza era abazadde mulango waffe kubeera nga tubajjukiza nti mwegendeze nga amasomero ge mutwalamu abaana ebiseera ebisinga twala nnyo ebyobwereere era omuzadde nga tannakuwa mwana ogamba seeka njala kuwayo abaana babiri naye seeka olina ku basari essomero lisomesa ebintu ebibiri oba ebisatu ng'omuyizi asoma theology n'asoma secular n'akwata ne Quran oba oliawo essomero lina staff ebbiri nga baga emitwalo 5 ng'omuyizi ali mu kisulu alya anywa ate nga mwagala standard aba akikola atya ng'ate amasomero ge gabanaswara awo gaseera nnyo ate gasansandamu gasingamu ebikola ebyo ebikyamu basomesa ekintu eki kimu mbaga emitwalo 7 emitwalo 8 ninga basomesa kino kitya so bannange twagadde nnyo ebyobwereere naye netwerabira nti ebyobwereere bijja n'emitewaana etuyinza gyetutasobola. Tusabe Allah wekitya abeere nga atugaziyiza tusobole okubeera nga tufuna obusobozi obusomesa abaana baffe ate mu masomero amalungi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.